Bobi obulemenga ffe mwendongo tugitunze naye gwasooka otutunda. Bwayingira parliament tewatuyamba. Wali ku bibyo. Kati ate gwafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otuleka eno gavumenti etandika otulabiriza. Nandika otuteekako obuntuntu balansi otuyingiramu. Ate gwali comfortable. Kamiri bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kuba mwali mwazirunda mwali babiri. Naye ate n'omukuba ekikono. Kyagulanyi emyaka gye yamala mu paalamenti nga teyasobola kuteesa ku copyright. Yeefuula ayagala ennyo music industry era alumirirwa ennyo abayimbi naye yali atuddeko ku ttebe ewasunsulirwa amateeka lwaki eryaffe teyaliteekayo waakiri ne bagoba ligobe. Asonga mu ffe nti ffe balabe ba music industry era ffe balabe b'abayimbi naye mulabe w'omuyimbi asookera ye mulabe wa music industry asooka lwa nsonga. Omukisa yagufuna ogututeeseza ku copyright kyataakola abayimbi. The question is, copyright eyawa era ey'abaani? Kubanga Kyagulanyi teyagenda ku muganga kufuna ssente zigula mata ga mwana yadde obugoyi. Wabula yagenda ku muganga kunoonya luzaalo. Ewaffe mu Buganda tusooka kukyala nga tetunnagenda kukwanjulwa. Lw'ogenza okukyala obanga ateekateeka abazadde nti ku lunaku bweru tujja era temutwekanga kubanga bajja kuba babasuubira. Yeekolera itonga geegange musibi mtewa musuze mtewa kusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogammwe gwe wakunnyambako okutambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwe akkunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta mpulira nnyo abayimbi nga beekwasa Kyagulanyi mbu teyabateeseza ku copyright. Kyokka ate yeefuula ayagala ennyo abayimbi era alaga nti abalala be balabe b'ekisaawe ky'okuyimba era be balabe b'abayimbi. Ekibuzo kiri kimu. Nga Kyagulanyi tannajja mu byabufuzi mmwe mwali baani? Mwali mu kifaananyi ki? Mwategeerwanga baani? Mwali musobola okwogera ne bawulira? Abayimbi njagalo kibategeezaako nti trakita eyerula oluguudo ate si yeefujjamu chorus. Singa bakulaga ekibangiriza nga nnimiro tewali luguudo naye ng'ate gavumenti weeyisizza pulaani yaalwo oluguudo luyina kuyitira mu nnimiro eno. Olowooza nti majegere neefuuwa chorus gye baleeta ku lunaku lw'okusambula? Kyagulanyi yatuuka ku lunaku lwa kutandika si ku lunaku lwa kumaliriza. Mumubanja kumaliriza omulimu olwedo ogwali gutannatandikibwako. Abayimbi mu kiseera kino kye mwetaaga kye mugamba nti ye copyright. Oba copyright mwekweseemu nneekweke okuyisaawo ebyammwe bye mwagala okuyisaawo. Copyright singa ngikuwa olunaku olwaleero ogenda kugituuzaawa. Singa okeera n'okwana omuwala jjana gw'osanze ku luguudo n'omubebera ennaku eziwera n'akasimu yakakuwa n'omugamba nti nze ekiruubirirwa kyange kiri kimu njagala kukuwasa. Omuwala oyo kyasooka okukugamba yeekolera oyagala kumpasa naye ogenda kunteeka wa? Kubanga okugamba ekigambo njagala kukuwasa obeera obuuse emitendera. Ono gw'oyagala okuwasa ogenda kumuteeka wa? Abayimbi mubanja copyright olunaku olwaleero naye singa bagibawa mugenda kugituuzaawa. Omuyimbi toyina maka, omuyimbi toyina kitebe, nga ne bw'ofiirwa oyina gy'osooka okusaba olukusaba kukkiriza okuteekawo omulambo ku kitebe twalowooza nti kya bannabitone. Evelyn Lagu yafa, National Theatre neekumma wooteeka omulambo ate oli mu kubanja copyright. National Theatre nga tonnagizza mu mikono gy'abannabitone oba bannabitone nga tebannafuna maka gaabwe bwe balina kutuula, toyinza kutuuka ku level ebanja copyright. Kubanga copyright ne weekuweebwa toyina wa kugituuza. Omukyalo omulungi ne w'omukwana toyina wa kumuteeka. Sooka ofune w'osobola okuteeka omuwala ono omulungi then olyoka omukwana era omusabe obufumbo. Kubanga mu kaseera kano ne bwakkiriza okukuwa obufumbo toyina w'ogenda kutuuza bufumbo.
Ekintu kya copyright nabagamba kifaanaganako ekya Buganda okusaba Museveni Federal. Buganda oli mu kusaba Museveni Federal ne Federal bw'agikuwa ogituuzeewa. Nga n'abataka bennyini mu kiseera kino bagenda wa Museveni okumusabayo ku ssente bagule ettaka okuzimbako ekitebe ky'abataka mu Buganda. Kyokka ate ye Omuganda ali mu kubanja Federal agituuzeewa. Ng'ebyapa mu Buganda ebitundu 9 ku buli 10 tebiri mu mannya g'Abaganda, naye ye Omuganda asaba Federal agituuzeewa. Sooka ggyewo ekizibu ekikujje mu kifaananyi kituuke n'okujja ku maapu ya Uganda, then oluvannyuma olyoka obanja ebibyo ng'osoose kukomawo mu kifaananyi. Omuntu atali ku maapu ya Uganda talina businziiriro busaba Federal kubanga talina wa kugiteeka. Ebbanga ly'omaze ng'olwana ofune Federal oli abadde mu kulwana kujjirawo ddala mu kifaananyi. Lwana osooka okomewo mu kifaananyi olyoka okomyewo n'ebibyo oluvannyuma olyoka obanje Federal. In that nti lwana ojjewo Museveni eyakujja mu kifaananyi osooka okomewo mu kifaananyi oluvannyuma weewe Federal. Be bayimbi. Abayimbi temusobola kufuna copyright nga muli wansi w'obukulembeze obw'abajja mu kifaananyi ne bubabuzaako n'amaka we muyina okubeera, we muyina okwekumiraakumira era we muyina okuŋŋaanira nga mufunye obuzibu. Copyright olunaku olwaleero singa ogifuna obeera ogenda kugituuzaawa oba obeera ogenda kugiteekawa. Kakati kyoli mu kubanja Kyagulanyi kusereka ate nga already ennyumba yali teriiwo mu kifaananyi ne Kyagulanyi yakuteerawo embeera ekulaga nti oluguudo olujja okubanja ebibyo nze ndukulimidde kati ngenze kubanja copyright ya Uganda kubanga Kyagulanyi teyajja kubanja copyright y'abayimbi. Y'ensonga lwaki ne mu nnyimba ze ze yayimba zonna teyayimbanga ku bizibu by'abayimbi. Kyagulanyi yayimbanga ku bizibu by'Abannayuganda, yayimbanga ku ddagala etali mu ddwaliro, yayimbanga ku bukambwe obususse, yayimbanga ku kisiba bantu, yayimbanga ku kiwamba bantu, yayimbanga bizibu by'Abannayuganda. Era ye mu kujja yajja kubanja copyright y'Abannayuganda ey'eddembe lyabwe. Kubanga mwe abayimbi abatono okutambula ekiro mukipraisingirako Museveni tafuna eddembe kati tutambula kiro, naye ate ne mutapraisinga muzungu eyakola emmotoka nga kuliko amataala agatambuza emmotoka ekiro. Ti omuntu yalina okutambula ekiro, si Museveni yakuwadde eddembe eritambula ekiro. Mwadda mu kupraisinga Museveni nga bw'abadde omulungi ate nga ye Kyagulanyi yali ku mission ya kununula Bannayuganda. Kyagulanyi bw'aba yabateerawo bargaining power teweerabira nkugambye nti emabega omuyimbi mu kifaananyi tewaliimu. Waliwo naye ng'osobola okwogera ne bawulira, ng'osobola okubaako ky'ogamba ne bawulira, ng'osobola okubaako ky'oteesa ne bawulira, oba ng'osobola okufulumya statement yonna ne bawulira. Then Kyagulanyi n'afuuka kalakata n'akulaga oluguudo omw'okuyita ng'ojja ofujja kolas oyo akutuusa ku kubanja ebibyo gwe by'owulira bye weetaaga. Naye mu kubanja ebibyo tewaalitandikidde ku copyright, waalitandikidde ku kyakubanja makaago w'ogenda okusobola okutuuza copyright. Kyagulanyi ye n'akugamba nti nze ngenze kubanja ya Uganda yonna naye kasita nange nkuteereddewo bargaining table, genda oteese n'omusajja ku nsonga ya copyright. Bwe mwatuuka mu ttebo y'omusajja mu kifo eky'okumulengeza Kyagulanyi akasajja okalaba, bw'otatuwa kino tugenda naffe keegattako, bw'otatuddiza maka gaffe tugenda naffe keegattako. Mwe mwatuukanga mu maaso g'omusajja mwateesezanga mbuto zammwe.
bwe mwatukanga mu maaso g'omusajja mwateesanga ku bizibu byammwe. Temwina kye mwali mutuuse mu maaso ga musajja ne muteesa ku lwa music industry. Kyokka ng'ate ye Kyagulanyi yabamenyera kupulu etuuka mu maaso g'omusajja era erina abateerawo akafaananyi nga kkangabaana nti mumunnengeze nga mwe mulaba ng'abamnyi. Ekyo kyennyini ekituufu ekyetaagibwa okutereeza music industry. Mumunnengeze ti bw'otatuwa kino tugenda kwegatta ku musajja. Bw'otatuddiza maka gaffe tugenda kwegatta ku musajja. Mwadda mu byammwe eby'obuntu. State House eyo yayingirangamu abasuubuzi. State House eyo yayingirangamu bannamagye, abasomesa, abasawo ne bannaddiini. Naye essaawa eno munnamagye owaayiso bwakonkona basookayo muyimbi. Owa Ssemaayi bwakonkona basookayo muyimbi. RDC bwakonkona basookayo muyimbi. Kabaani n'akonkona ng'omuyimbi naye akonkona basookayo muyimbi. Nazzi kuno abayimbi Museveni ne mu State House teyabasinkanangayo. Nga neemuba muyina ke mumukoledde mbutubonga naawe ng'alaba temugwanidde yadde okutuula mu State House ng'abasindika. Munyonyo temumuleetere enkukunyize. Naye essaawa eno muyina bargaining power. Muyina bargaining table. Over 5 years or 7 years or 6 years. Mubaddenga n'ekyokulaga Museveni asobole okubaddiza ebyammwe. Gwe anenya Kyagulanyi eyali mu nnyumba omuyita amateeka ate gwe otuuse ku ttebo kwe basayiningira amateeka. Nga nannyini ttebe yalina nnamba y'ababaka bangi mu paalamenti. Gw'olowooza lwaki yesi gwe wayitamu okuddiza ebibi oba okubanja copyright yo. Era singa yali akwagala alowooza yetamanyi nsonga lwaki oli mwavu. Alowooza yetamanyi nsonga lwaki buli budde obeera mu kumusabiriza. Olowooza yetamanyi kiki weetaaga gwe okusobola okugaggawala. Lwaki yakikuuma oba lwaki tayagala okiteeseeko. Kitegeeza ono si mununuziwo. Ono saanya. Tolifuna bibyo wansi obw'obukulembeze bwono. Essaawa eno si yakuteesa ku kiki tulina okutereeza mu mateeka. Era nkyogera nnyo. Wabula essaawa eno yakuggyawo ekyo ekitulemesezza okutereeza amateeka oba ekidobonkanyiza amateeka kubanga buli tteeka ly'oyagala okuteesaako lyaliwo era gye liri. Abayimbi copyright yammwe tedobonkanangako. Nkiddamu. Copyright yammwe tedobonkanangako kubanga yaliwo era weeri. Wabula yagaana okulongooka okusinziira ku tekinologiya. Kaakati gwe bw'oba olowooza nti copyright weeri naye nga teri into consideration era ng'egaanye okwapudeetinga okusinziira ku tekinologiya, kati olina kuggyawo kizibu ekyo ekikulemesezza okugaggawala so si kwegayirira kizibu ekyo ekikulemesezza okugaggawala. Ebizibu tebateesa nabyo. Ebizibu baduumira biduumire. Era gwe bw'ogamba abantu nti batumye copyright toyina njawulo na muntu agamba Katonda nti nina ebizibu. Nedda, Katonda tomutawaanya kumugamba nti nina ebizibu. Wabula ebizibu by'olina okugamba nti nina Katonda. Ebizibu tebatuula nabyo ku mmeeza kuteesa nabyo. Tubigamba tuyina Katonda era tujja kuwangula. So sikaabira Katonda nti nina ebizibu. Kubanga Katonda gw'okaabira nti nina ebizibu yakuwa obusobozi obusobola okulwanyisa ebizibu ng'oyita mu kubigamba erinnya lye. Y'ensonga lwaki omusumba omutuufu si bano abammwe abafere. Bw'aba agoba byayita ebyawongo abiga fire in the Jesus name, kireza byali mu kugamba nti ono gw'otuddemu ayina ki? Ayina Katonda. Kakati abayimbi temwetaaga kufukaamirira Museveni. Wabula Museveni gwe muyina okulaga nti ndi w'amaanyi kummwe ne Kyagulanyi.
olunaku olwaleero mulowooza nti ani asinga okuzitowa? Mmwe abafukaamirira Museveni, mmwe abanoonya Museveni, mulowooza ku mmwe ne Kyagulanyi ani asinga okuzitowa? Demand creation. Demand creation. Nabagamba nti ebintu bino biringanga mukyala na mwami oba mwami na mukyala. Omwami bw'omugoba ennyo gyeyongera okweyongerayo, oba omukyala bw'omugoba ennyo gyeyongera okweyongerayo. Naye create the demand. Tobeera wajjenjeero nnyo. Ajja kumanya nti tomunoonya lwakuba nti toyina baakunoonya, naye omunoonya lwakuba omwagala. So bw'osirikira gy'osirikiridde ate mwana wattu ojja kwesanga nga ye atandise okukunoonya. Kakali Museveni asisinkana ekibinja ky'abayimbi ekisooka, n'asisinkana ekyokubiri akawungeezi, n'asisinkana ekyokusatu amatumbi g'obudde, omusuubira okuba nga mukyazitowa mu maaso ge. Era omusuubira okuba nga akyasobola okubawa kye beetaaga mu budde. Mmwe yakuula abantu ba bulijjo abatakuliyetingangawo ku dimandi. Mmwe abamutya nga ye si abatya, kuba akafaananyi nga mwenna mwali ba Kyagulanyi, kuba akafaananyi nga mwenna mwali temumweguya. Olowooza singa bye munoonya temubifunanga? Olowooza singa byonna bye munoonya temubifunanga? Ne temukuliyetinzeewo dimandi eri Museveni eri mmwe. Muli bajjenjeero waabeetaagidde waabafunira. N'oluusi abatannabanoonya mwe nga mwamwenoonyereza dda. Oyo mumusuubira okubawa copyright, ate ng'akimanyi nti copyright etegeeza ssente, ate ng'ayagala ye yaaba abeera ssente zammwe musobole okusigala nga mumufukaamirira. Mumanyi ensonga lwaki Museveni ye yavuwaza bannayuganda nga yaakajja? Mumanyi ensonga lwaki Museveni yatta abagagga b'e Uganda nga yaakajja? Kubanga yamanyi nti omugagga tafugika era abeera teyeeguya. Naye ono gw'owaawaayo ekiwagu nga talina lusuku yajja kwebaza buli budde w'okireetedde nti weebale nnyo okumpa katooke enjala ebadde nnuma kunsaanyaawo. Kakati yeyo embeera Museveni mwe yabakuumira. So singa mukuliyetinga dimandi wakati wammwe ne Museveni, Museveni n'abeeyigira oba Museveni n'abeenoonyezanga yekka nga si mmwe abamunoonyeza, mwalisobodde okuyisaawo ensonga zammwe nga mutandikira na ku kitebe we mugenda okutuuza copyright yammwe. Naye buli ajja tubanja copyright, buli ajja tubanja copyright, naye nga waabanjiza copyright oba waatuuziza ku press conference ebanja copyright ate wasali musali nnutundu. Simanyanga ku Sereni Suits. Woono omukyala Naalongo ku Rafters Centenary Park we batuuzizza. Kati obanja otya ekintu ky'otamanyi ky'ogenda kubaako ne wookiteeka? Oba ojja otya ku buko okunoona omuwala nga tonnafuna akazigo w'ogenda kumuteeka? Abayimbi mu kiseera kino ekizibu kyammwe si copyright. Era kye mwetaaga si copyright, mwetaaga bukulembeze obumanyi copyright. Nga Buganda bwe yeetaaga okugoba obukulembeze yeewe federo. Toyinza kubanja ku federo wansi w'obukulembeze obukujje ne mu kifaananyi. Kakati naawe tosobola kubanja copyright wansi w'obukulembeze obwakubuza n'ekitebe, kubanga ne bwe njikuleetera olunaku olwaleero toyina wakugituuza. Era toyina w'ogenda kuteeka enforcement egiteekesa mu nkola. N'olwekyo abaga nti Kyagulanyi yali mu Parliament emyaka gye yabeerayo naye teyabateeseza ku copyright, yali tayinza kusereka watali musingi oba watali structure ey'ennyumba, yali ali mu kubanjula, yali ali mu kubalagayo nti gye tuli. Bwe yamala okubalagayo nti gye tuli n'abalaga nti nze sizze kubanja copyright y'abayimbi, nzize kubanja copyright ya bannayuganda bonna n'ensi yattu Uganda. Mu copyright mulimu eddagala, mu copyright mulimu enguudo ennungi, mu copyright ya Uganda mulimu equal opportunities,
mu copyright ya Uganda mulimu nti n'abasomera mu UPE oba mu secondary ez'obwere basobola okufuna emirimu mu gavumenti balina kuggwera mu bwakada. Copyright ya Uganda Bobi Wine gye yali alwanirira ate yali tagisaba wabula yali addawo abagiremesezza. Kakati kyali gye muli mu okusaba ey'abayimbi kubanga Tebo yaleka amazo gibalongooseza nga n'oluguudo amaze okulubalimira era ng'abalaze nti bannange tuwulirwa. Mu kaseera nga kano musobola okujja okubanja ebyaffe oba musobola okujja ne mulwanirira ebyaffe. Wabula bwe mwatuuka temwalwanirira byammwe. Buli omu yalwanirira bibye ate nga muli batamiivu bazibu. Sente mwazinywa kubanga eyazibawa yabaga nti n'enkya mukomeewo wajja kubeerawo sente ne muzinywa ne muzirya embizzi ne muzeegadangamu. Kyova olaba buli lunaku mugenda kutambuliranga mu nkwawa z'abalabe kubanga baategeera obunafu bwammwe. Waliwo eyagamba nti omunyankola alina gwe yakuba emiggo munne. Bw'amala okumukuba emiggo ono n'agenda mu baakakiiko ne batuula ne basalira ono emitwalo 10. Ono n'agenda n'atunda ente kakadde kalamba n'ajja asasulako emitwalo 10 n'agamba nti kasita ntegedde omuwendo gwo nti ente emu nsobola ogikubamu emirundi 10 nja kukukuba naawe kakujjuutuke. In that tokkirizanga okubeerako omuwendo. Era abasirikale oba bannamateeka kkooti mulekeraawo okuliyirisa abantu abakubye bannaabwe. Mubasalirenga busalire ekibonerezo nti oli wakusibwa emyezi 6 kubanga bw'oteekawo penalty ku muntu akubye munne omugagga aba wakuba buli lunaku gwe ate bw'emanso okukubira emitwalo 2 oba 15. Lwaki siwottula buli anyiizizza ne bantwala mu kkooti naamuliwanga. Kakati yemmwe mwategeerebwa omuwendo gwammwe, mwategeerebwa obuzito bwammwe, mwategeerebwa kye muzitowa. Kyova olaba temuyina kye musobola kubanja mu kiseera kino ne mukifuna kubanga n'ono afuuse used gye muli oba mufuuse used gyali. Buli budde abalaba ate buli budde tabalaba nti mmwe muzze okuteesa muyina bargaining power. Wabula muba muzze kusaba ng'era yayina bargaining power. Kyokka nga mwafuna bargaining power ey'amaanyi ennyo naye gye mugaanye okukozesa oba gye mwagaana okukozesa abayimbi. Kyagulanyi gwe gubadde omukisa gwammwe gwokka kubanga abajjeeyo n'abasiigira abantu ekifaananyi nti gye muli. Bw'abalema okukozesa okuggyawo ekizibu oba okufuna ebyammwe temugenda kuddamu kufuna mukisa gulinga guno. Olowooza full figure mugeze nnyo okumuwa wa presidential advisor. Kenza atasobola kwewabula awabule Museveni. Baalagadde abasemberya Museveni kaakati buli budde. Olowooza lwaki? Why? Mwe mugwanidde okumusisinkana. Mwe musinga abasomesa abasawo omugaso. Mwe musinga abajaasi n'abapoliisi omugaso. Lwaki mmwe musembera? Mutunuulire ku Bobi atali wali w'abalengere oba mumulengerya ne mumulengeza Museveni tutuwe wuuli nga takyaliwo. Munaaba mukyalina bargaining power. Either okusaba ebyammwe nga mutandikira muyina otutuula oba okulwana n'oyo abibammye kubanga ekkubo weeriri mwe musobola okumulwanyisiza. Ekitali ekyo ebirala byonna poteya. Mulwanirira bwemage, mufiira bwemage era mufiira bwereere kubanga ssente ne banaazibawa kiyinza okubabeerera ekizibu okugaggawala kubanga bagenda okuzibawa nga ne bbiru we mubadde muteeseza bino ez'okuzifuna efulumye ng'ate eri 80% musigazzaako 20% mugenda kukulaakulana muti. Mugenda kukulaakulana muti. Waliwo ono muganda wange MC Katamba. Kyagulanyi abatunda dda because owamu saagala nnyo boogerako. Era saagala kuba fissizaawo yadde eddakiika n'emu naye
bw'otuula n'ogojama n'oga nti ne kanso yatta abantu bwali butulututtu kyovula bakatisi bano beetaaga okwogerwako kubanga bali mu kukola accountability oba bali mu kutembeetebwa balengere kasita olaba omuntu alumba Kyagulanyi either aba akola accountability oba abeera mu kutembeetebwa alengerebwe kati Kyagulanyi bwe yayerula ekkuba eri kutuuse wa Museveni wadda mu kwogera ku bya siriimu Museveni otuwadde eddembe tweyagala nnyo era n'abamu twalwala byewalinga oliko kubanga gwe eddembe ly'oyogerako oba osanga amasanyu g'oyogerako wagafuniramu ebizibu butali kusobyaku butali bulagajjavu bwo obutali kumanyaku naye bw'owaana eddembe eringi ennyo obanga gandi Museveni watuwa eddembe okumanya otuwadde eddembe tulwazizza abaana b'abantu era nabo batulwaziza because gwe eva oyagala okuvugira stigima ku bantu MC Katamba tebatambuza bati enjiri ya Mukenenya. Enjiri ya Mukenenya esukka ku bigambo. MC Katamba sikulabangako nti olambudde abalwadde ba Mukenenya. Sikulabangako nti obateereddewo omusomo. Sikulabangako nti obateereddewo okubuddaabudibwa. Sikulabangako nti obatwalidde obutimba bw'ensiri. Sikulabangako nti obasomesezza naye gwe eva obeera onookaaba mu by'okanise neerwalira dda era nzerere kakati nze nkulira ekitongole ekirwanyisa stigima mu Uganda nze kuteekawo njawulo eri balwadde ba siriimu naye ng'enjawulo ogiteerawo otamidde omala kutamiira n'olyoka ojjukira okwogera nti olina obulwadde bwa Mukenenya omala kunywamu n'olyoka ojjukira nti olina obulwadde bwa Mukenenya naye simanyiyo initiative yonna eri andaggwe ng'ebuddaabudda aba Mukenenya ng'egulira aba Mukenenya eddagala ng'ebatwalira ku butimba bw'ensiri ne mu COVID ambasada w'abalwadde ba Mukenenya teyabasakira ku buyambi mukwano tewalwalira nsi era tolowooza nti ogenda yitiranga ku bulwadde bwo okugaggawala tewalwalira nsi tokozesa obulwadde bw'abantu gw'okuyisaawo ebibyo oba okukukusa ebibyo MC Katamba tewalwalira nsi ate awo wolagira nti olwanyisa Mukenenya tulage ne kube wamusiiga ssebo ate osobola okulwanyisa Mukenenya ng'olwedde be wamusiiga bati babutibi bati batulageeko nabo tubeewala ojja kuba okoze okulwanyisa Mukenenya okutuufu otherwise wayagadde nti bano bakulangire simanya Mukenenya nedda tojja tuvugirako njiri eya sitigima copyright eyiyo gwe wagifuna wasanyuka nnyo endongo yakusanyusa nnyo n'ofunamu copyright eyiyo ne watali copyright osobola okunoonya copyright wakati nga mulinda copyright gye mugaa gye mulinda ne watali copyright osobola okunoonya copyright amaka ga Kyagulanyi copyright biki ya Kyagulanyi copyright gwe wakati ng'onoonya copyright wafunayo ka copyright ke wafuna ka masanyu mangi ka kucakala kungi n'ebirala ebyavaamu byebyo copyright gy'olina yeeyo copyright gy'okola ki gy'olina kakati lekera okukozesa obulwadde okulooza nti bona alumba bano bajja bukulangira osobole okuvugirawo enjiri ya stigima bw'oba oyagala okutaasa bannaffe abalwadde enkumuliitu bateerewo ebbudo obuddiro batwalire ku bikozesebwa kuba ne mu COVID tewabawa bino byerimu ebyokujja nze neerwalira ddala okuba otamidde nze neerwalira ddala okuba otamidde oba toyambye balwadde ba Mukenenya era ekyo oba tovuga njiri ya sitigima oba osajjula nansajjula oba okola ki oba osanga so n'olwekyo muganda wange wakati mu kunoonya sponsorship eya stigima si kuffe ate osobola okukola ekisukkakaawo kulayo obutimba omutwalo oba 10,000 ozitwalire bannaffe abalina obulwadde abo gye nja kuba olwanyisizza
akawuka akaleeta mukenenya n'okusosolebwa mu bannaffe abalina akawuka akaleeta mukenenya. Nawulidde ne Eddie Kenzo Musuuza ng'agamba nti Kyagulanyi okumanya mubi, Mayinja bwe yajja okusaba omukisa baamulabisa, oba buli kye tukola kye tugezaako okukola atulabisa. Kikulu wakyogedde bulungi, okulabisa balabisa mubbi oba balabisa muntu atali mutuufu. Kasita olabisibwa kitegeeza gwe abeera yeetadde mu position ey'okulabisibwa. Wagambye nti Kyagulanyi mu kifo ky'okusonyiwa Mayinja yamulaga abantu obwo bwe bukulembeze. Kyagulanyi talina buyinza ku nkyukakyuka eno yadde National Unity Platform. Fe abawagizi be, abagoberezi be era abalafuubanyi b'enkyukakyuka yeffe abalina amaanyi n'obuyinza obugamba nti ono tumuleke agwanidde otubaamu so si mukulembeze kutulengeza agwanidde kutubeeramu. Oba ntegeerekese bulungi? Akasemberayo ddala baganda bange ne bannyinaze, mwannyinaffe Megan oli wa Freedom Border eyagwa na kugulu kataba kutemeko lwe baali bagenda e Masaka eyo, yaŋŋambye alinamu ku bwetaavu. Yaŋŋambye mwannyinaffe oyo mulwadde yaŋŋambye alinamu ku bwetaavu. Ninawo akasente ke yeetaaga kuba takyasobola kweyimirizaawo, takyasobola kuyimirira, takyasobola kutambula, akyali ku bujjanjabi obw'amaanyi ennyo, era ng'ekibiina kye kimujjanjaba, National Unity Platform y'emujjanjaba, naye nga ye omuntu alinamu ku bwetaavu engeri gy'atakyasobola kwekolerera, alinamu ku bwetaavu, waliwo bye yeetaaga ng'omuntu atakyasobola kutambula, akyali ku ndiri, akyali omulwadde. Yaŋŋambye mbasabe nti ayinamu ku bwetaavu. Megan oyo gwe mulengera mu kifaananyi mwannyinaffe eyafuna akabenje, yali asuggestingiddwa okukutulwako okugulu, yassenga yatwalibwa mu ddwaliro lya gavumenti ewa Mulago, Kiruddu, simanya Kawempe, simanya wa, baali mutemyeko okugulu, naye ekibiina kyakola ekisoboka kusaasaanya ssente empitirivu ennyo okusobola okumujjanjabira ensambya mu ddwaliro, era n'akuba ku matu n'awona n'okutemwako okugulu. Kaakati apookya na biwundu, apookya na bbwa, bw'obujjanjabi busobola okubaawo, naye yasabye nti ayinamu obwetaavu, ayinamu k'ayinamu okamuwe kuba ayinamu obwetaavu, alina bye yeetaaga okwetuusaako ebitonotono. So nansaba mumukwatizeeko. Ennamba yange eri 0773971717. Osobola okugikubako ng'oyagala ya Megan, nsobola omukutuusaako. So gikubako ng'oyagala ya Megan, atayagala kutuuka wa Megan obuyambi osobola buyisa wano ku nze 077907